Empaka z'omupiira gw'ensi yonna ogwatandika nga 12 ogw'omukaaga omwaka guno gukomekkerezeddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero nga Algentina ne Germany be babadde mu nsiike. Germany n'ewangula ekikopo ku ggoolo emu ku bwereere. Argentina had clear chances, like a lot of teams are hiding. And how did they lost it? Well, like we're saying, like in this kind of in the finals, you can afford to make mistakes. And in the goal of Germany, I think Argentina made too many mistakes, and that gave them the trophy. Once you score, obviously at that late stage on the game, already extra time, Germany that have won it. Messi will have to wait for next one. Sure, you'll be 31, as we've mentioned before the broadcast. All right, don't go anywhere. As we said, we still got the big reveal to find out Elon Smith, the illusionist, what his prediction was and is, because it's still right here in the studio. He'll come in with the key to unlock this padlock here and find out what prediction he came up with. So much more as well as we wrap the World Cup 2014. Omupiira guno gwalabiddwa abantu bangi mu nsi yonna beeyonye ebifo ebiwerako baleme kunyumizibwa. Namboole kye kimu ku bifo ebyategekeddwa okulagiramu omupiira guno era ng'obukuumi bwanywezeddwa ng'ebitongole ebikuuma ddembe okuli ekirwanyisa obutujju, amagye, poliisi eya bulijjo n'ebirala okulaba nga batangira ekyaliwo ku kamalirizo ka World Cup mu mwaka gwa 2010. Abatujju bwe bakuba abadigize ebbomu wano erugogo ne Kabalagala ezaaleka abantu bangi nga zembuyaga ezikaza engoye. Closing was marked with horror and blood at the Ugandan capital. 2 explosions ripped through crowds watching the final game, one at a sports bar, the other in an Ethiopian restaurant. The places were full of football fans eager to see the match on the big screen. Enguudo ezimu ezidda ku kisaawe ky'e Namboole zaggaddwa nga n'ebimu ku bidduka ebikkirizibwa okuyitawo bimala kwazibwa nga ne ku miryango egiyingira buli muntu amala kukeberebwa olwo n'asasula ezimuyingiza. Abayimbi okuli Dr. Jose Chameleone, Good Life, Gravity omutujju, ky'ensi n'abalala basoose kukuba abantu miziki olwo omupiira ne gutandika nga gubadde gulagibwa ku ntimbe gaggadde. Wabadde kupepeya kwennyini nakwerira ku nnusu kuba abamu ku bazze okulaba omupiira nkakasa baanyumizza banyumize ekyabaddewo kuba baavudde ku kyokulaba ate ne beekamirira omwenge. Bubadde bunkenke bwennyini nga bawagizi balaba omupiira guno nga beebuuza ani anaasooka okulengera akatimba ka munne, ekibuuzo ekyayanukuddwa mu extra time Germany bwe yateebye. Abalabye omupiira guno boogeddeko n'omusasi waffe. Saagalira ddala nakumanya mbadde manyi Argentina ejja kuba omuntu kyokka ate tiimu gundi egoora esoose bagikubye. Tovora bakati era nyinza n'okukabira wano. Era nze mbadde nyina essuubi lya maanyi nga mmanyi nti Germany erina ogutwala era mbadde manyi gutwalira mu 9 naye lwakuba nti bagututemu extra time neera tuwangudde. RPC wa Kampala East Sludge Bakaleke ngono yakulembeddemu ebyokwerinda ku kisaawe kino ategeezezza nti bonga poliisi
bamativu nti ogwabwe baagukoze ogw'okukuuma bannayuganda era ne yeebaza abantu olw'okukolaganira wamu ne poliisi. So abantu ba bulijjo nnyo okubeebaza limwe wali okutuwa support okuviira ddala ku ntandikwa ya World Cup ng'etandika okutuusa kakati weewedde. Alabudde bannannyini bizinensi obutalekerera bukuumi mu bifo byabwe olw'okuba omupiira guwedde nti kuba abatujju bakyayinza okukozesa omukisa guno ne babatuusaako obulabe. Naddala ebifo ebisanyukirwamu then ne hotels then ne supermarkets okukyekinga abantu okubakebera kubeere nti kugenda mu maaso kubanga omutujju ayinza okugamba nti olwaleero tubadde nga security eri gulugulu then enkya temugamba nti kasita World Cup yawedde so n'oyingira buyingiza obwantu wogenda okusanyukira security ebyokubeera bina okugenda mu maaso. Wabula abawagizi ba Algentina olwawanguddwa Germany goal emu ku bwereere batandise okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe. Bakasukidde poliisi amayinja ebadde egezaako okubatangira okwekalakaasa nayo ne baanukuza omukka ogubalagala. Adrian Bale Bwanika ne Julius Kafuluma be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.